nkusanze oli mukambwe nnyo abantu bayawukana nga kikyennaku kino Bindeeba Rayp naye abantu batokomoka Rayp yaŋŋamba ebifu wakomye kwogera naye ddi Bindeeba Rayp kankubulire Rayp oli mwanyinaaze Rayp weddirange ye owulira ensonga zino zonna gye zaatandikira nagamba omuntu bwe baba mutuuma erinnya tegeera erinnya lyava ku ki buuza ku Tete siyo agulira bakadde amagundi Tete gy'obuze ku bantu Tete muleke tosembereza babironi bonna mugezi abadde ayagala kyate bumwe muleke ayagala kukulaga nti waali Tete abantu gwagamba nti ozimbira abantu gwe bali wano b'ozimbira bakadde amayumba bakusindikira ensimbi kati waliwo obuzibu awo gira tetasoka abuze ku bantu bini ekyakimanyirwa kuba abeera mu kwasama naye namaliza ng'avuma abantu takyabavuma nga abantu abatadde tuli ku nsonga yabi banoonya ssente baavuma ye Muganda ng'alisiimako ddi labayo uno yafunisiza yakwata asiya yamufunisa obuto uyo yogezeko okwata yo yalingiza asiya ng'anaaba kaso leka omusajja alange ebintu bye anti bw'odinga ne bakadama nabo bakadama leka omusajja alange Mandela amalanga Mandela alanga abantu babonkaga mu 7 baga soko balangire obawulire n'abasimu kwe bakuba tugende tubawe bwino wa Bindeeba omulungi ye nalina ndaba essaawa zino bw'oba obadde onoonya okukyusa obulamu naddala ng'oli Bulaaya onoonya ssente mumanyi nti Bulaaya tetugendayo kuzannyirayo Bulaaya komaweeka ng'olina ky'olaga abantu bakubuuza ekibuuzo wagenda ddi wagenda kukola ki kati funa omukisa guno gukozesezeewo abaagala okuzimba ku nnyumba ng'oyagala ogirabako nga ya birooto by'onnoonya oyagala kugula ttaka mu bitundu byonna eby'enjawulo mu nnoonye kubanga omukisa weegule okusobola okukyusa obulamu kutandikira ku miliyoni emu ofuna ettaka fuuti 25 emu yokka miliyoni egi babaye namba y'essimu era kati omukisa mugukozese ayagala okunnoonyako enamba yange ya WhatsApp eri noti 700 86328 eyo enamba yange eri ku WhatsApp ate osobola n'ogikubako n'endisiivinga mu ngeri yonna munoonye engeri gye mukyusa enamba gidde mu Mandela abadde tanafuna waawandiika 86328 manye ekyakutwala noti 7 noti esebo gye bali bakubuza Yeshua noti yes kyekino kikulu lekawa kubaga Bindeeba naye ate nze kinnuma nnyo ekya Bindeeba okubeera nti tamuzadde omwana embaga yateekamu ssente Bindeeba azaalikamu omwana he sent some for which what mbwandisamu wakali andisamu wajjajja he looks good goyizo muwa manyoko yes Bindeeba yes koyo kati embeera gyabonabona Bindeeba atakyalina na mulimu teri atabonabona ali afuufunga musota ate eri mbeera ya lubeerera oyo Bindeeba kati ali mu kulya mazinga ngatto towemula nnyo asiwemula mbagamba mazima ate mbeegu yaki Rayp ko kirabe wabba abasajja buli yabba omusajja mwenda bikazi mwe ebyabba abasajja b'abannammwe ne muleka bakazi bammwe nga bakaaba mugenda kino zaako n'abaana be muzaala tebajja kufuna mirimu omusajja bw'oba wabba mubbe omwana gw'omuzadde mutajja kufuna mirimu okiwulira mususse you are too much that is too much mukoze eki basusse mususse we mwandikomye kitegeera omuntu kati Bindeeba biibyo bijja mpola mpola Rayp yadda obuzibu bwa Rayp muwadde emyezi ena agenda kuba tasogoba ku byokugenda ebweru mu Bwakadaama ng'omusajja amusuddewo okitegeera bwejja tebuvaawo ava kusaala totya ddenja yarabbi sitya ddenja omuzaana nagadya aze ne nagadya ze wali ewe ekiri awo kyalo kirina amataka ekyo kikazi ky'abakkansa ekyo kinagadya kyagadde bakkansa abasitekaasi okuseewula maaso oyo Mariamu nagadya ayenze buli kimu ndowooza Mukama bwe yakuwa akabeera oli eno baleke okay omanyi oyaka Rayp oli mwanyinaaze nagamba nkukwate nkutwale eri kugundi ebumpenje wajjajjaffe kawoya bakazi weno Ssemandwa nkunaze mu mazzi ga Nanfuka ofuna omukisa naye ekyabonaabona Rayp ekyabawula ekyamujja eri waggulu baali nono munne gwe baali bakola live waya nkubya amatuuze nna gwe baali bakola naye live waya ne baawukana era basajja gundi gabi ekyabawula basajja kagabi bambi kate katambulira nnyo mu masabo kakaana kasabi ng'ono azungazunga nnyo mbaki mu bantu Rayp kati olaba
nekambuuza kati kino Rayp kimulekawa nga tuzze mu bintu bino ate we kyamusanga kigenda namujjayo kimusula ennyo wansi okujjako Rayp ng'okutta ennamba nge n'onkubira nga nkutwale waka olaba obuzibu obuliwo sente zimumala bano banne bagula zirwenji Rover bayagala obbeera ngabi ate akyalinnya Uber luli yali alinnya Uber ya bwereere nga Bindeeba akyakola mu Uber nga amuwaka kaadi ka Uber n'alinnya Uber ya bwereere kati atambuza bigere nga nti alinga muyizi nene bannayuganda bagambe ko basukka okwogera omugambo ate mugambo kinagadi aganjagala ba minister twale eri Rayp lwaki yeetega ku minisita naye alayika ayinayo omuntu Rayp lwaki weekolera n'obanga Farida nakazi we bane Farida akuzizza abaana oyo omukazi wadde ebyemasaka bibeera bwe bityo naye ate munnange ye yavaamu munange Farida nakazi mutonda nalooza nti ava Masaka yavaamu omuntu ate ayina empisa tomusangasanga mu bintu tomusangasanga ani amanyibba wa Farida nakazi ali single aŋŋamba gwe yazaalamu abaana waliwo omusiraamu no gwe basooka gwe twalabako Mesa niyamba walabu naye bannange nende Farida naye muloko bannange muloko toyagala Farida nakazi we n'omulekawo n'oba bulungi walaba omusiraamu gwe yali ayagala bannange musinga oba obulungi naye abakazi bonna kati nga tugenze bonna ababeera ku gundi ku gundi abali mulayimulaiti babonyaabona banaye Ismail waki Zahara tutu kyobola njaga nnyo oyo mukyala Mami Fati mukazi mulungi tomuwaanawaana nnyo ate ffe yatuwadde ki ne Jebi ono wa fashionizi Jebi ono yambaza kati bali bakabaka mwaga babambaza ku bugoye naye batulekerawo baleerawo leeta omwana yanawo nga mukunja be yazze ng'azunga n'omulalu omulalu ali mumakindi ali akasasiro ane muyimbi naye nawo no nebaga siri muyimbi naye mukunja yeetaaga siba obena betwagatwala mu rehab mukunja yeetaaga kuba mpiso emwebasa emyezi 8 agenda okudda nga mujjeko ebitundu by'ekyama bana Rayp agamba mbu omusajja akyamulina nakawujo noti kenina genda obuuze Rayp amaze ebbanga ki nga taswana musajja oyo Rayp atya kuswala nti bewabba is a come is a go osomye abantu ababba wana oluyimba lw'amayija lwawulira nti olinyaga ekiseera kirituuka nayo ne bakola ki ne bakunyaga Rayp mu butazaala abo wagende omusajja ng'okubye yekuba empisa ya family planning ya myaka 8 bigambo ebyo nze nabagenja bba bwino ku bwino nkulaba oyogeza ttima ate diwa mwanyinaze Rayp mwanyinaze namugana omusajja amulema ne mugana omusajja n'amulemerako yali yakola kibinde yani Bindeeba yakola ki Bindeeba muntu laba omukazi gwe yali naye efurusi y'omukazi lye yalekawo tunulira omukazi efurusi y'omukazi lye yalekawo tokuba nnyo lutya oli omukazi yali mu kifaananyi kya Katonda si mubi neraba gwe yalekawo kati wali ono naki ku Rayp oba yamala kulekawo n'ofuukuuka bwotyo gwa butalabirira basi Bindeeba tawangako Rayp sente zeerabirira baganye ebintu byebyokusooka ng'onyiriza kusooka kuyooyoota kulongoosa osooka polishinga najja n'ayowa bwino yena tugenda muleeta n'obutambi mugenda ku mikutu gyaffe n'obutambi mugenda ku mikutu gyaffe YouTube eya Megatron Media neya MC Uncle Bean katambi ku kaki katambi olabe omukazi oli gwe balekawo ogeregane ne bamulekerawo ne Bindeeba bwe yali atunula nga dobo omusikira mu kapa eryamu nnyanya Mama Fina mpozi kye kyamutengula okuva yogera ebigambo ebyo mbumbulo okuba ne Mama Fina tena okaaba nnyo omuntu alina lubaale takaaba bwati Mama Fina weko oli mulokole ajja kukola Mama Fina mulokole Mama Fina bamuveeko nedde amazima gogerweko Mama Fina okaaba nnyo ate ati abantu bakomplaininga amaziga go gakuli kumpi naawe emmandu wange eruma emmandu ekuluma etuuka okutandika okusamiza ng'ogumye olinga mujaasi kati Mama Fina yandibadde nga mujaasi nalaba mukazi wabiri Mama Fina n'akalinga katufaabira mu kiggwe Mama Fina okaabira ki endabika y'omukazi yamukaabya mpozi ng'endabika y'omukazi yali mbi nnyo n'atunula ku furusi y'omukazi n'atunula eno n'akaaba tovuma mukazi tovuma naye asimuvuma amanyi abakazi abo bannanyini maka bwe yazaala mu musajja omwana alowooza agenda afuuka nagalali yasinga azaalira mu ggwatiro ng'ali awo takyaza kweyonja okimanyi mukazi wa Bindeeba teyeeyonja omusajja teyeeyonja kino ekintu kiringa kya bujingo bw'olira omukyala bujingo gwe yalekawo naye yali munene akwanza njaganya ebikyala ebisavwa weebale gono gwe yalekawo kati ne Bindeeba gwe yalekawo bujingo batambulira mu footsteps zezimu ne Bindeeba ate Bindeeba towulira linnya lya Bindeeba na bujingo gwe tolaba nti amannya gafaanagana
bano tebagenda kuzaala bonna sibagu banna Susan yampeza message nenga kikino sikino juga twatumaze banga tukena myezi ebinga sogera na Susan nangamba mwanyinaaze kanti abajjajjange Susan makula jugira yo walugave ne mugana nayo mukazi oli bobo musajja wa muntu waddeyo mwetondere tedi nene bana Uganda bannange sokuve ku ekyo banagala bayingirira nnyo bayingidde Rayp bamuyingidde mbo wemmere yabuliddewa omwagala mwaganyo tugulire emmere gwe yamuyingidde nengamba tulagawa abantu okuyingirani bisima yayingidde Rayp abantu bayingidde Rayp anti abasajja nzo alebe ku girlfriend wange walebe ku mama mwana wange goza wachi tetubireta netubikuba netubikuteka mawuli kati abantu balekerawo buteekateeka ebintu olufuna abasajja mbanga mwabasoose ne mujjanga mu mpuguma mulingo omukamukanza batinkiza butinkiza Rayp olwafuna Bindeeba yenna atandika otambula ku kyalo nga abinuka yenna atambula adalya budali alinga nyampidde mu katale tebagambako yenna ng'alowooza yasoose konze nkulaba gwasoose naye nkulaba nenkamutema namwandu akatema musika nti olaba omugenzi agirese olwo gwe omusika enki futu soja naye nga Bindeeba tumusaasire mulwadde tulina tumusaasira tusasire ebiviririra ku mifo kya Bindeeba Bindeeba akoze eky'eggwanga aliyambye eki aleberaga ayambye eki bunna tubasaasire yeebale temwayingiranga na ssente yeebale waliwo abamutwala anti yeebale kintu kino kyonna omuntu baba ali ku kitanda kyetaaga n'omugumya nono mulwadde si tali bulungi alwala oli oyo nziku Bindeeba mulwadde wa nziku owulira ebigambo byo ndwadde y'abazira atabaala nnyo osomya abantu ababba abasajja nga tebazaala n'enkakasa kugambye bonna ososaani Susan Makula ate era olomodo wa bonna yali atya banna yali atya gyalimu anyirira bunyiriza ate gukalinga ddodo wakutooyi naye banna era bamugoberedde olabye tewali baga nnyo okweteeka mu butala omanyi wootegerera nti tolina buvunaanyizibwa waka utandika kukuba baana waka nti mumpite taata kati bw'oyagala okakasa abantu nti nze mukazi wa gundi nze mukazi wa obonaabona iye nze nkubuulira toyagala ng'omukazi gw'obbye ku musajja okitegeera tajja kuwa mirembe kati gwera baamuza ne gunderema yamubba wa Kenzo yali amaze onnoba nga ne meeting z'embaga zatulanga maka ga Kenzo gundi eri ku Ntebe Road Seguku wewaali awanene ate ex1 adda wewaali awagazi sajja mujooga banna ya rabbi ya ramin ya rasulullah ya rabbara mwotula maka g'omusajja nkokola gundi ate oyinza osanga ne Rayp nga ne Rayp yennyini yagenda nga maka g'omukazi oli kiri ekifulu ky'omukazi kya Bindeeba nze nkubuulira ne mujooga omukazi kati kemaziga kekulabe omukazi yali ati tetumalina kumanya ayinza okuba asiika mamba mu Ndeeba kati guliamirawo abaana babeka Bindeeba simanyi naye kyenayagala Bindeeba teyeegira naye ninayo ekibuuzo mama Fina abantu bano b'oyamba lwaki tobateeka ebulenga awo ne batandika ng'okusekula eddagala wanene mufo ky'okuzunga banoonye emirimu emirala biki abateeka ebulenga batandike ng'osekula eddagala mba ateesezza bubi oyani kale sebo wama yagala vidiyo zaffe zonna tugenda leeta Bindeeba obulamu bwa Bindeeba bujje bwatandikira ne bwe yali bonna bu vidiyo tubuteeka wali Megatron Media ogende ku MC Uncle Bean TikTok yaffe eno gisharinge YouTube yaffe gisharinge Facebook gisharinge ajikabogoza musomi wa dduwa asangibwa ku mukono ku Ntebe gugundi ku Jinja Road okwo ojja gendayo akusomera edduwa n'obubeera bweru wa ggwanga mwezi enamba y'essimu ojja gisanga ku YouTube channel zaffe akusomera edduwa ojja kutereera Megatron erina kyeyaleese ekipya oyina omukolo oyagala boogezi oyagala video coverage oyakolera mwagalwa surprise oyina akalango oyatukulange oyagala tukole ki oyagala kuwa mwagala arrangement ringi bakati arrangement ringi okamukolera nayo omungeri ya surprise jangu tulina abakugu mu ekyo kyonna tukole ekintu nga kiri soft ku sente ntono oyina akalango ka video oyakukolera video oyagikola mu audio oyina omukolo gw'omumbaga kwanjula birthday enamba
ey'essimu eri 0701 77 15 03 njiddamu 0701 77 15 03 gwe alina omukolo olina mbaga olina kwanjula olina birthday olina kalango byonna tubikola ate waliwo na mikwano gyaffe aba NW Phone City basangibwa ku William Street ekizimbe bakita SP Plaza bw'obeera Majestic Plaza awo opposite oba okiraba bagiyita SP Plaza ku level ey'okubiri gy'olina okgenda weegulira amasimu edduuka shop number eri 24 level ya kubiri babayita ba NW Phone City batuusa amasimu okuva Korea e Japan balina akatayita mu mazzi balina amasimu amalungi nga bakuwa ne garanti bwefa oddayo ne bakuwamu endala kale musige mugenda ku Megatron Media interview ntugenda bera nga tugiteekayo eri twagitadde ya video eya Mama Fina gyeri bwino wa Mama Fina nga tazimbiranga ko kwaisa ku Asia nyu omugenzi Asia nyumba Mami Fati yagiteekamu kisende n'ogizimba bana TikTok bongereyo ensonga ya Bindeeba kale ensonga ya Bindeeba ne Rayp bantu nga bagiwadde nnyo attention tetulina byakola mu Uganda. The reason why nkunoonyezaako njagala owa abantu info eya Bindeeba tunula nnyo wano Bindeeba gundi Rayp mwana wange ye muzukulu wa Kasujja nagamba Rayp nga batandika Bindeeba ne mugamba Rayp namugamba ensonga ezi satu ekisooka omukazi oli eyakaaba Mafina yakaba ne Mafina yakaba ate abantu basimbye mu nnyo Mafina olikwe bwe yakaba nayo nona gundi yaba nakolima Susan Makula yerolo modo wa gundi wa Rayp ati yagamba nga Teddy Bujingo bwe yakaba bwe yalajanira omusajja n'agenda ngati akyamuyina Susan Makula nga Bujingo akyali wa Susan Makula Mafina yakaba na wabulya gwe nawe olinga mbizi kugambye gundi Rayp yalabira ku Susan Makula mukubba abaki abasajja jukira Bindeeba yalina omukazi wooli okitegeera eyagenda mu Mafina ne mugamba Rayp ensonga eno wandigikutte buki mpola ekyokwine mugamba omanye erinnya Bindeeba kwe kiva kitegeeza buli wabeera ebisiraani bimulaba Bindeeba kigambo kya lunankole Bindeeba ebiki ebizibu gundi n'agenda n'agwa mu mbi Rayp eyo tuveeyo obadde okimanyi nti Bindeeba alina omukazi gwe yafunisa olubuto nze mbadde nkimanyi aliriddawa simanyi waali okimanyi nti omukazi oyo ali gundi eno Bindeeba gye bagenda okuwumuliramu ne Rayp bali bagenze bagira vacation bwe bagendako awo beekuba ebifaananyi ebiyitirivu Bindeeba we yayendera oyo omukazi bwagenda omufunisa olubuto byali bisirise kuba omukazi yali bweru wa ggwanga ne bakwata ne bamudipootinga ne bamuzza omukazi yali talina mapapula omukazi waali omukazi waali omukazi abeera eno gye balimu ennaanansi baleta kikyusa owa Bindeeba kakati Rayp ali mu buzibu ali kikyusa kati Rayp ali muki mu buzibu obutenkanika okitegeera Rayp namugamba Rayp omusajja akusigudde akola mulimu ki Bindeeba ali akola mu Uber otegeera Uber ogimanyi bana bavuga Uber naye nga tavuga ng'abeera mu ofiisi okurequestinga gundi z'abakasitoma mbutondaba Kampala sondaba Kampala kale nga akola mu ofiisi z'abo ki z'aba Uber okitegedde kakati bw'akola mu ofiisi z'aba Uber Bindeeba bamusalako agenda yeemulisa jjukira Uber si y'Abannayuganda y'Abazungu okitegeera kakati jjukira Abannayuganda bw'afuna omulimu ng'ogwo agenda yeekola ki yeemulisa Uber bagenda bamusalayo kati Bindeeba talina mulimu takyalina na sente ziyinza kugula makeup kuwa Rayp ate nga Rayp obulamu bwalimu bwa bbeeyi yeegomba bannabatanzi atambulira mu bannabatanzi yeerabidde nti nabatanzi ate ye mukazi asingako ku gundi ku Gabi
oyo kugoli yani Rayp osegede nabatanzi mukazi mulimi nabatanzi alina saluni kakati obuzibu yamukulira Rwasa nabatanzi yakola David bye osegede kadi Bindeeba agenda kati saziro Bindeeba ali mukuswagolinga omukazi w'ekisusa ayagala buyambi osegede olubuto ali lubuto kyokka ne Rayp ayagala buki buyambi okitegeera naye tubuuza mama Fino omukazi wa Bindeeba gwe yayamba aliwa kyogereko nedda yakkakana Mafino buyambi amuwa buli kimu kakati ali kikyamwagaza mukazi wa Bindeeba mukulu manjali bakyogera byotamanyi bakyosesema byotamanyi tosesebbuka omanjali kati esaaka kati Rayp oli musasulira bikolimo byoli omukazi ate buli abbi omusajja kikiro kamba buulire mmwe abatulaba buli abbi omusajja wa munne ng'alina mukazi we tagenda zaala gengani Rayp yazadde ayinayo omwana we azadde Bindeeba tebannazaala Suzan Makula yazaala Bindeeba mpaye yabba omusajja ngabbye muppe ku musajja ku mukazi munne n'afuna olubuto ebintu nga bitabuse ebintu nga bitabuse ebintu nga bitabuse banna nga bitabuse oyinayo gw'omanyi nga yabba omusajja n'afuna olubuto nabona agaye embunzi ejo yagambye embunzi gwe tewabba kiba ky'amazzi kimpe ekyo kankikuwemu essatu ekiba ky'amazzi Prosi ndeterayo emmere leeta ennyama erimu gundi ebinyeebwa oba etaliimu ggumba waliyo ki leka soka tuuse biri okitegeera Bindeeba kano kankagyeko Lwenzo lyeyinza okunvunaana nkagyeko okitegeera kyogere Sindi yabba teyazaala ate Sindi mulala kubali baveeko kubanga Sindi mulala kubali kuba TikTok yogera abawe komenti zaabwe tujja ziwulira kakati right now Bindeeba talina mulimu kituufu Rayp gyakola obusente bwa nnyolo bwakuwa mata buki kati Rayp kyogenda osigaza ogenda kugamba Fivida Queen akugobereko ku byogenda ebweru Fivida Queen wajjo kimanyiko nti yabba omusajja yazaala yabba n'azaala teyazaala tannazaala naye kino nti kimenya abasajja omusajja akutaddemu sente ezo zonna ng'otandika butazaala mwana ayu Bindeeba basamira ewaabwe balina bye baasobya weebuuze Bindeeba kati lwaki essaawa zino bivuddeyo ng'ate yagezaako nnyo okubeera mu mukwano nga Rayp ayagala okulaga omukwano nti bw'amaanyi nnyo omukwano gwabwe gw'amaanyi nnyo gulinga gwamuza na Leema ate kakati Rayp ayagala oteeka musajja ebintu ate ng'omusajja bambi talina ssente wakweyi bulaba obumanyi anti mulwadde sukaali amuluma Fivida Queen abaana balina waliwo agambye abaana balina Fivida Queen yabazaala buki omusajja gwalina ku kasama yabazaala bana temoyogeza nnyo mwabali ku TikTok tembimanyi wamayogera okitegeera Bindeeba kati bamugoba mu Uber talina kyakola okitegeera Bindeeba Bindeeba nagamba naye lwaki kambuuze lwaki mukuba nnyo Rayp mabuli kasaane mujja Rayp we yali ateekayo maama we wano nga yeekubye makeup ne mumukuba ani mwe Rayp namugamba Rayp mwanyinaffe nkimanyi Rayp mwanyinaffe wangeye mwana waki wangeye naye Rayp namugamba n'ebyokuteekayo maama ebyo byonna ne mugamba Rayp ovudde ku simu za Kopa lw'okutya ku simu y'emitwalo 6 otandise okwaka by'oliko tobimanyi omusajja omumulisiza Rayp yali alunda yalina obubizi bwe omusajja n'abumutunza amuyinula kakati baliwa nate yagamba bali bulungi mwe mwogera ebigambo ukali munnange mwe mwogera ebigambo gwe omanye ekyajja Rayp erijja lyakola okudda eno sente si sente basajja Bindeeba yali akola ku NBS kwagala basajja eri yonna nga abasajja bamulekana kati eno naye yalinawo ka boyfriend naye ekisingo ekibuuzo ekiriwo kiki mubba abasajja b'abannammwe nga temutegedde
abasajja mbera abaganda bagamba gwotosuza tomanya bwafuluuta kati Rayp yatwala Bindeeba ndooza ng'amanyi tutta omusajja olw'okuba budde Bindeeba n'amuwente kati Bindeeba ali anfufunga musota kasa afuna gwafunisa olubuto Rayp kyekyamugano zaala nange kyeneebuuza omukazi yakolima mama fiina yawa omukazi oli eddagala namundika nabaana mama fiina ali yeekaabya kinaye kaaba bantu nga babona abo nate na mama fiina nawe okisusanya amaziga go nnyo gali kumpi kati ate ono gira kidedda kakkana mukwano eno live si yo wapadde oyinayo nvaaki namvaaki kamala ofuna ku kyokulya oyinayo nvaaki namvaaki